So tisani madam. Gwe siyo no genda gito gimalewo. Yebwe nfa goloza nza iruzi what? Kati mu Uganda mu ogenda kudda kwa bagayo na fairo bili era wotukira bagenda kusiba. Black Pass gambye nga 15 dda. Ati no muwadde n'olukisa. Muwadde olukisa. Agenda kiteke ekirango ku TV. Kubukedde TV. Wandika wano lunaku lwodda. Alange. Bino bye yakoleza mu batikitoka bwalabanga gumuse muvi ngatandika okwerangisa gundi okwewanyisa bonnero be wawanyise sawa eno wabakula ebikolobero kumpaso wolo kugamba nti bakwagala but ku mutima bakulinako ekiruyi bakulinako ekko tonumba zikiza ngerawe bagambye tuzikize zikiza kuba buli bwono numba sagala kunti obola sagala ani abagambye muzikize sagala ati agambye asidi oyo omulaba ategeera that's why ira yavudeyo n'agamba kireke ba asidi yakugambye nti ajja kuleeta ebyama by'abaana b'abaafu babiteekeyo oba kyotidde nga asidi omutya nakyo babiteekeyo kamukubire my sister mutyachi nali muvumyeko yagambye koddamu okumanyira mpola nze tebansudiya nina obwongo ate nze sikomba tebanyinyampira mbeera mu bintu byange neteerako layivu yange tebanzanya bato sibeera mu bato era mwanda banga nze kyandeeta si kuvuma abantu kugeya abantu fayiro bbiri zipositinga okole n'obulango positinga my darling gwamanyi mbu ebimere ebi waki kale gwo omulungi lwaki onvuma waki okola gundi nomalirako obudde nze masiikini gwe ne butto gwensikisa gwosobola omusiikisa gosiro senga tojja gyendi senga wadde weebase ono junior senga asidi ate ontabula kamama mbivuddeko ate mbubutambi simanya bubudo simanya kubaddeko badde nkwagalako wano ku live yange tubeeko oko katono bye tutangaza senga Kale, in 20 minutes. Okay. Kale. Nze kyabakola. Nze byonna idoti. Senga yo musajja alimba. Anyway, private today. And don't make it worse. Sagala kuyomba, don't make it worse. Nsula genda nawo oyombere mu njuyo. Yombera mu njuyo. Nzo munako nesibirako ki. Nagamano toyina wofumbira tulage wamatu oyambani yenze byokuyamba byange bikwatirako wa omanyi nnyo kati ekituufu oli mu nsi ki ebyaddala Australia oba bajja kulwawo bavulungutane mujja kulwawo atabatya gwentya abaana bali Dubai balina +1 bali gundi balina +4 tamanyi na teknolojia wa AI nti ebifaananyi bagatta bigatte kati waba oli mu nsi ki entuufu ajja kuba bulungi tulageeko wama wabweru w'eddinisa ensi yange Uganda owulidde tulageeko wabweru w'eddinisa Black Pass alabe wajja oli we wafaanana nkiddamu ensi yange Uganda kiki ekirala kyoyagala oli Sweden oli Australia oliwa ensi yange Uganda kati oddaddi nkwaniriza okunkima you allowed nze asooka ku airport wabula paasa ngenda kwekimira n'oyanvuma nkuyise nyongera okujjukiza njigira mu first class
What? Qatar Airlines. Hey! Mwah! Atakutya gwentya. Agamba mwa aisoba byonna bye mwogera muyisa mukka mu kiselo. Tonyoma nga kyezinze. Kami katono kanyomera mitala wa mugga. Tetunoonya content nze sibanonyezaako content kuba tebina kye bingasa sina business tije nanga nange yabba page yange owulira otya nga views zeeyongedde bana mulumbalumba abantu abatabakwatako eyabba page yange ensirane ensinga yeeyongedde okwagala Junior ndi mu 2 point bayane Junior mukike nnyo ofaaki n'abanaku ofaaki n'abali obubi gwali obulungi ly obulungi ani akusabye emmere yo tuleke tukole bye tuwagala ku internet wemba nyambye omuntu gwe bikwatirako. Why are you so concerned? Background z'abantu zikwatirako wa anzungirako nyongera okujjukiza nkuyambye n'okuyamba nkuyambye tewessa nnyo ku front page nasirise nembivaako okola kyo ebyo bividiyo ani gwokkakkanya onzikakkanya ngaani agamanya bakyagatuuma ye gakoma myaka ki gwerira balituuma mulwogere erirya balituuma ani aliina siriwuliranga buli nga bakuyita Namugenyi positi tayipingaawo ombulirayo gwerira ani aliina kuno ku intaneti mwagwange ebibuuzo mwe abatayita mwe mweteekawo ani yagamba ogamba education is eyingidde n'amasumbi basobola okunzala wekubajje ani yagamba nti education eyingidde wagamba mbuno wasoma education eyingidde ajja azungira tozungirako apologize to me kitawo munyi wanje gali ku kyalo yagwa ddalu mubbi yabbe enkoko with the information yes ebitategerekeka oyisitamuka mu kiselo wetaaga buyambi bwana babukujjako tumanje buli mpa obuyambi siina mmere muteekeko mpeezi okulya muteekeko mpeezi okulya siina mmere Uganda naye nga tojja kudda mukwano era nkomawo njagala nkwate kitaawo kakuleyinga okazzeeyo era kwana musaze mu mbeera mbi kakuleyinga okazzeeyo sooka owulire osoko ngaye bonna muyiga twalya Uganda amanya g'abafu agamanya bakyagatuuma gakoma myaka ki bonna muyiga mutayipinga Namugenyi tewasomako nange ekyampisi abadde ki nkuwe lisi y'amasomero gange azunga ndeka nawe ekyampisi let me be oba tewamanya amasomero ge twasomeramu ffe tukugambe oyagala bakuvunnamire ngani akuvuddamiramu abatayita mwe mweteekawo weegulaagula ku buli muntu gwagambye ekintu kimu kusirika gwolemezzaamu okundala eyo baziga abafu olemezzaamu ngaani obwo bwalo simanyi ntoole obwalo bweyo olemezzaamu ngaani abatoole entoole nga wowulira entoole toyagala nsiiyo ekyo si bitundu bya mu Uganda kitawo munyi wanje gali ku kyalo yagwa ddalu mubbi mbwolo n'okola otya yabba enkoko yabba embwa yabbako onzungirako nga nekitawo yeetaaga buyambi ndaba bulabi banawe kenyini weetaaga buyambi tomanyi saagala kukumanya olabira kuno ovuma abantu buli omu gw'olabye njagala mumanye levo zammwe manya levo zo naawe manya levo zo bw'obanga oli mu levo z'abagagga beera ku z'abagagga leka abanaku era kwana musaze mu mbeera nyini weekontradikitinga omwavu omwagaza ki manya levo zo is the same yawaddu katongo olina musanze mu mbeera mbi manya levo zo nga gwe naawe oba totya bazaale bikunemme kuzaala kujagaana nga tozadde simanyi bw'obanga oyagala kulemezaamu nkwagala bwoku bw'obanga oyagala kulemezaamu oba onoonya wiini nkwagala bwogu kumala nange ekikume
tewekwata ku bisubi nasirise kamama n'ensirika mugenda mulowooza abantu nti babi nnyo mutewali abaagala ababaliko balaba ki bakusunga bakoowa tukoteyagala nze nababulookinga dda mwenna nababulookinga muyina akamanyira kabyampe ajula mukubako amasimu gaffe gwe wennyini alina akamanyiro omanyira abanaku n'atakuliiko olw'okuba onoonya bakulengere nti gy'oli ani agala okulengera gwavuma abantu ani agala okulengera abakuvunnamira bakuvunnamire nzijamu eyo kaliba ondaba nzijamu eyo kaliba I didn't grow like you. By the way, nyongera okujjukira siri wa myaka jjo nga bw'osuubira nga you deny yourself. You are into denial. Tugende mu ringi Argentina ndi gondi Spain nasirise ndi byange buli wakumala ivo onkumira ku ddiru kinzo omunaku nzo omunaku onkumira ku ddiru ki bana montage ngire wano lili puzzle ajje wano. What did I do to you? Naye malo muterako ebintu noli okobuukira n'abalala. Guys, montage ngire lili puzzle mali naye muterako information ye. We call it a day. Mukwano, I'm called Namugenyi Samantha, Black Panther Africa. Tisibwa. Siri mu Nigeria ndi mu Uganda. Nyongera okujjukiza. Tontiisa. You don't have any right to any Ugandan okumutiisa. That is the truth. You don't. Goyinza okundabanga masiikini. Yes, I am. But you don't have a right. Ebyokuyamba kwange, charities zange zenkola, byonna byendi, tebiina we bikwatirako. Everyone has a story to tell. Yeah, baby, yeah. You get it? You got it. Don't come for me on TikTok. I can kumayuka nga wenda kumayukiddeko ng'omayukiddeko. Yeah. Okusirika tekitegeeza tetusobola kukola gwe byokola banno. That is the truth. Hey, what did you want me to do? Oh yeah. My God. Aneze TikTok ene nyumire nnaku zino. Owulira TikTok you can't use it well. Nga toyagala omukira gukukoneko wegobe. Free entrance, free exit. Your own data, your own energy. I am here to stay. My data, my page. Seguya segomba sefasa. Spread love and kindness is my motto, not hatred. Eyiye eri chimpozi. Nze nakuba. Wanjiri. Nze nakuba. Abalanze kanzije. Bana. Show etuuse ndoza kanetolole munzije. Nkumira live onvume. Bansa agenda masa awo tuuse kanzije. Nkubira live onvume. Yagala ntalo n'abantu nze awomba mbivaamu temumanyi. Nali nkulumbyeko. Tolumbanga kyezinze. Najja nzina. Nsobola ne kati okwambala ebinyumira n'enva y'ensi n'eraba kikole. Anti otu disrespecting and not by the way, you know, mubiri omulungi have a nice body. Yeah, yo gugwo. For nga bw'otutyobola. Obutambi mbuyina. Kati pata kyetubadde twagala okumanya embuzi yo ogambye omuzungu ye yagikujjako. Obadde oyagala ngambe kisolo.
That was COVID. We bakujjako embuzi. Junior tubeera kuno. Yeah. Nyumiza sitole yange. Nakula ndi nfuzi nkiddamu. Bambi. Nakula ndi nfuzi. I was abandoned at 3 months. Who abandoned you? I never grown up with my parents. Period. Sorry. Everyone knows that. Sorry, dear. I was born alone. Oh my Katimbuchi, what are you saying? God. Oh, God. Oh, do you want me to pet you? Because of bolina kumitima? Heriba no? Oh, sorry. Come to mama. Kati wama kati awo nokula kati awa kati then no Come to mama. Kati awo no yagala omuzungu Nakula, I've grown up. So bakujjako Biriye mwanda ba mu COVID nganzina. Tamalite wanda bakunga nzina. Nakula bango ozina nga binyuma. Nchali nga bwendi. Have grown up. I'm not so sure, but Mukwano. so Live zo nze siraba na live zo by the way. Sina budde because obero ovuma abantu. Mpalanirako mpalana. Mbera mu bibozi byange birala na kufuna birabo. Kati niwe njogerera kwa account yange. Mbadde nebase kulabika kuliko $10 mu something ya TikTok ogwozukuka okuko kuliko mmeka. Hey, anti fe tuli bamasikini ate malenzi gabe chikulume. Nzigabira omunaku nkolera ivunji kume ngamba munaku jangu nkukolere ka business ka amanda. Obagula ensawo 3 weyimuse. Ndya nnywa nkutidde guno omubisi gwenjuki. Google emitwalo 10 eje Uganda nzo omunaku mukwano. He, ono juisi yekka anti omunaku. Jayo uwo. Agule emitwalo 4. Akagundi kokka kenywa amajani. It's a brand. You get the point? Don't come for me. N'amatooke ndya, n'ebinyebwa ndya, n'akawunga ndya, n'obummonde ndya. Wamatulage ku kitanda kyo. Mukwano, obummonde bwenja bw'obujjayo ng'obubwo bufaanana bwe buti. Oddamu okulangira abantu nti bamasiikini si gwe obaliisa. Bwe bw'obummonde buli. Wow. Kitegeera. Bw'ojja akawungako nga it's packaged like this. Toddangamu okunnumba nga sikuliiko. Why is that? Okitegeera. Higwe. Bolooza nze njajja nka fuudu. Wama turambuze nyumba yo yonna Felicity. Legera kankulage bokisi. Kulage wame nyumba yo yonna. Awagalo pa. Mpozi zino ziba bokisi zaki? Siza abukoko obuto. Read the name. Chicken Harvest. Read well. Yachi. Leka tulabe. Tulage wame nyumba yo Panther. Today is Echo chi? Fresh produce of Uganda. Uganda on top. Kati fresh produce teti ntangawuzi, nyanya, katungulu, chumu, tomato. Ekiza byoli biva Uganda Nkutidde matoke. Kanango omwana ali amatooke. Nkutidde. Gali muri mu firiji. Tutwaleyo tulage nyumba yonna. No. Nze omunaku. Asooka abalage eyiye. Panther lero ketusooke na nyumba yo nedda. Kati debate eno twagale. Panther lero debate eno bwe tugimala. Tulage yo house. Nakyo kanti ngateeka mu firiji. Gano si matoke ge Uganda. Banange go, oh my God, ga brown. Ani gwogamba mbu masikini talina yadde ekyokulya. Weerabirire naawe. Banange amatooke banetugala bano omwana alina amatooke ate ga brown. Nerira ne kayogati. Jesus. Kayogati kakuliisa omwaka mulamba. Oli ku yogati. Ovuma abantu mbu bamasiikini nasirise olemezaamu. Mwana goli mugagga bulijjo tetumanyiwa very rich. Ndya omugati gw'amata.
Omugati gwa mata. Milky bread. You are rich. I am not rich, but I have a golden heart. Oh, Bambi. Yes, period. Sako komye ukati ogomugati bagukola mat like make bread. Exactly. Toko demo gundage like tetugulabye bulungi. Abadati. Nkutidde. Merrick. My God. Obulengera? Banange. Omunaku. Ateta. Nebinyebwa ndya abadati. Bino si binyebwa. Nuts. Oh my God. Omunaku. Binyebwa. Otuvola. Kudiruki. Wamate baddamu kuvola oli mugagga. You are very rich. Sifumbira na ku muliro. Tulage wama wofumbira. Sifumbira ku muliro. No tulage wama wofumbira ya abadatiya. Nze nfumbira. Senga acid ne amdale kati bazokuse. Bagenda kama twabagamba. Nze kuno ninako abawala benneegomba. Bali aba. Emboze ejja kuba ya lulala. Abana beweegomba. Abawala benneegomba. Beba soko mpeo babiri. Ani nani? Emboze ejja kuba ya lulala. Nawe gituwe kati tuyinza okufa ekiro kya leero lwaki ine empisembi lwaki olekamu abantu looko twatandikidde wamu pansa lwaki atonvaako tuwe naawe emboozi baana bameka beweegomba ani nani kuno kuliko abawala bo embalaba ng'oyima iye ani nani ojja kukola live nja kujja mbagambe bali abo basatu pansa kale tuweeyo babiri omulala muleke tuwe just 2 of them. Ngamba kubulira ngokoze live. Pata kati wano ndi ku kipata lwaki oyine. No baleke banvume. Nedda nvume kuba balala I don't care. Kuba sibayinako buzibu. Tebanvuma. Lwaki pato oyine empisembi? Lwaki oyine empisembi? Ate mwakumera live anti obola nvume. Yakuvumye dda kati batubuulire. Kanzije. Gwana gabuli just manyembo mbo ine empisembi bwezitu. Nzito danga kunyumyanga bibozi nobireka obwe batyo no tuleka muloko. Singasi dine ya mudale babadde bagenda funa embozi ya wiki na Pabula Black Panther ine empisembi. Oyasize ebyama obiressaawo. Kati sengasi dine ya mudale yagala boogere biki. Wadde bawadde embozi ya mwezi. Nandi bagenda tandika twabagamba oyo musiyazi. Bo baba batugamba. Did I say it? Sengasi dine ya mudale balese muloko.